wafiridde nga State Minister era naye ku luno nga wa nsonga ez'abakozi. Twagala ogezaako era okufuna ab'ebyokwerinda n'abakungu abalala ate tumanyine ku byafaayo eby'omusajja ono. Ate avudde mu mbeera n'amukuba amasasi agamusse. Amasasi agasse Minisita Charles Okello Engola. Nga bw'olaba ku screen yo ekigenda mu maaso ab'ebyokwerinda naddala poliisi bali mu nteekateeka ez'okujjulula omulambo ogw'omujaasi wa UPDF. Star TV twagala okwogerako n'omu ku bakulembeze mu kitundu kino era nga RCC atwala ekitundu kino ekya Nakawa. Sebo nga mitawaana ate mu kitundu kino. Ffe tugamba ina lilahi wa ina. Twogereko n'abatuuze ne batuwa picture eyaabwe nga bwe balabye ekigenda mu maaso. Kati tulina omukisa twogwogerako naawe omukulembeze otubulire nga bwe kubadde. Ku makyo lwaleero bodyguard wa Minister State Labor akubye mukama wa amasasi n'amutta. Ensonga eviiriddeko okuba nti bodyguard akubye mukama we ku ssaawa eno tenategeerekeka, naye kyetumanyiiko kigamba nti wabaddewo switch oba okukyusa bodyguard w'omummotoka y'omukulu. So tetunafuna ekifaananyi ekituufu, naye poliisi ya Uganda mu maaso awo ojja kutegeeza eggwanga bo kye bafunye ekisobola okuba nti kyekyaviiriddewo obusungu obungi. Bodyguard n'akuba mukama we ate nga minisita w'eggwanga lya Uganda n'amutta. Kyetusaba kwe kuba nti abantu bonna babeere bakakamu ate walemu okubaawo okuteebereza kwonna. Tuleke ebitongole by'okwerinda mu Uganda bikole ogwabyo, bijja kutegeeza eggwanga ekyaviiriddewo ensonga eno. Naye we twogerera ssaawa eno buli omu akyali mu kuteebereza, tewaliiwo ekituufu kyennyini ekimaze okutegeerekeka. Kituufu kati Mr. RCC era ku social media kuliko okuteebereza kungi nti akubye abantu abalala amasasi wa minisita n'alyoka ajja ate n'akuba abalala wano. Gwe ng'omukulembeze oteeka okuba olinawo facts z'oyinza okuclearinga ali yonna gy'ali n'alaba ku TV n'amanya nti ekituufu kye kino. Ayinayo abantu abalala basse oba baalumiza. Okuggyako omu ku bakuumi banne aba minisita ali mu ddwaliro e Mulago ssaawa eno, tewali muntu mulala gwe twakafuna nti amukubye amasasi. Sawo sandi yagadde ate tosobola kugaana social media kubanga eryo ddembe lyabwe okwogera, naye ekituufu kijja kuvaayo nga poliisi ya Uganda emaze okuwa a statement oba investigative statement entuufu nga poliisi ya Uganda. Amanya Sheikh Kasim Kamugisha RCC ku lw'ekitundu kino Nakawa. Gw'omukuumi ono nga bwe nkugambye nti yakubye minisita wali eri mu maka ge waggulu, najja nga atambulira nga bwe twogedde n'omu ku bantu mu kitundu kino, najja nga atambula n'ayingira wano n'agobamu ababadde mu saluuni naye ne yeekubiramu amasasi agamugye mu budde. Kati enteekateeka eriwo yakulaba ng'ajjululwa okuva mu saluuni muno mwe yeekubidde amasasi atwalibwa era ambulance eri gy'olaba wali. Ebitundu ebisinga emikisa egisinga giteeka okuba nti agenda kutwalibwa mu Ganika, then ate gye tunaayongera okumanya biki ebinaaba bivuddeyo na nteekateeka ki zonna endala ezinaaba zitwaliddwa. Okusinziira ku genfunye nti waggulu wali mu maka ga minisita waliwo baminisita banne abatuuseewo abayinza n'okuba nga bakyaliwo. So bwe tumala okumanya ebifa wano ate tujja kwambuka nawo twongere leese ekikangabwa ekinene bwe kiti ku kyalo. Kubanga bola abantu bana bakuŋŋaanye bonna buli omu ali mu kutya. Kibadde oluusi eriyo n'abatakiwulirangako naye anja
awatiddwa minisita w'ensonga z'abakozi w'eggwanga ng'akubiddwa amasasi omukuumi we ku makya g'olwaleero luno. nga bwe nayogedde mu kutandika, minisita y'omu ku baabadde abategeesa abakulu era ye yabadde MC kalabalaba w'omukolo ogw'abakozi olunaku lw'ejjo e Namutumba. Era bw'obanga wabaddeko ku UBC ne Star TV ng'olaba oteekwa okuba wamulabye nga yeetala kubanga bakama be president vice president bonna baabaddewo. So ye yabadde kalabalaba omukulu w'omukolo ogwo kubanga abakozi babadde directly under him. Olwaleero ate lwavudde mu bulamu bw'ensi eno, amawulire ne gatandika okusaasana ku makya nti omukuumi amukubye amasasi. So embeera y'obulamu osobola okuba ng'otambula leero naye n'otamanya ate ekiddako nkya. Ebikangabwa bwe biti bigudde mu Kampala muno okumala ebbanga nga tubadde tugenda twakeerabira ebimu ate nga neki kyasembyeyo kyali kya minisita w'ebyentambula kati General Edward Katumba Wamala. Era yalumbibwa mu bitundu bye bimu eby'essayidi eno. Yalumbibwa batamanya ngamba abagwe mulambo gw'omujaasi akubye minisita amasasi era naye neyejja mu budde. Poliisi amaze okuŋŋaanya byonna byeyeetaaga ng'obujulizi mu kifo kino weyettidde. Omulambo baguggyeewo okugutwala oba mu ggwanika oba wa tujja kuba tubimanya nabyo. Bw'amaze okuba minisita naye ne yeekuba amasasi. Omulambo gwe gwegwo yeekubidde mu saloon bagiyita Shamo Unisex Saloon. Mu kitundu kino ekyekyanja wa tujja kuba twongera kubimanya naye oyo ye musirikale wa UPDF akubye minisita era naye bw'amaze ne yeekuba. Atambudde akatemerero nga bwe nkugambye tujja kutuusaawo wali ewa minisita nawe tulabe embeera nga bweri. Bw'amaze okukola ebikolobero eri atambudde akatemerero n'ajja wano ate mu kifo ky'oyinza okuyita trading center n'ayingira mu dduuka saloon. Ab'omu kitundu batugambira nga bw'olabye nti agobyemu ababaddemu nabaga mufulume. Nabo olw'okusoma embeera gy'abaddemu ne bafuluma ne bamuwulira ng'ageekuba amasasi. Agamugye mu budde. Geego agafudde wano ekyanja mawulire si malungi n'akatono. Badde nkyagamba nti tubadde tugenda twerabira ngabwa omwafiirwa driver wa General Edward Katumba Wamala, minisita w'ebyentambula, so ne muwala we Andrew Felix Kaweesi era nga naye yakubwa amasasi mu mbeera bweti. Mu mbeera y'emu kumpi era mu bitundu byebimu. Ate ye yafiira sayidi z'e Kawanda eyo omugenzi Kano Ibrahim Abiriga eyali akiikirira municipality ye Arua mu parliament y'eggwanga era naye yakubwa amasasi. Ekyo ekikangabwa kyali sayidi z'e Kawanda eyo. Ekikangabwa ekirala kyali ku lw'emiti ya Star TV. Tugenda kuba tukuwa emboozi eno wano butereevu osobola okuba ng'ogoberera n'okumanya biki ebigudde mu kitundu kino ekyekyanja. Oluguudo baluyita Ring Road. Owafiiridde minisita Charles Okello Engola. Minisita Charles Okello Engola
abadde musajja munnamagye ku ddaala erya Kano. Abadde musajja munnamagye ku ddaala erya Kano. Minister Charles Okello Machodwogo Engola yazaalibwa nga 12 Oktoba 1958 era abadde asinga kumanyibwa nnyo nga Charles Okello Engola Machodwogo, munnabyabufuzi era munnamagye yagannyukira ku ddaala ery'obwa Kano mu gye erya Uganda erya UPDF. Abadde State Minister ow'ensonga z'abakozi Labour era nga yaliko era State Minister ow'ensonga ez'ebyokwerinda. Yazaalibwa kitaawe omugenzi Nassan Engola ne maama we Ketula Engola eyo mu kyalo Awangi mu district yo Oyam. Charles Okello Engola muzzukulu wa Ruot Along Adilo. Bazadde be Nassan Engola ne Ketula Engola kitaawe yali musajja mu Bwakabaka eyo mu Oyam oba gwe twandiyise chief. Yasomera ku Soroti Secondary School n'afuna degree mu bachelors of development studies okuva mu Kampala International University mu mwaka gwa 2010. Mu mwaka gwa 2010 era abadde alina masters mu public administration gye yafuna era ku KIU mu mwaka ogwa 2013. Yaliko omuduumizi w'ekibinja ky'amagye ga UPDF ekya Brigade 501 bitano mu kimu mu Opit Gulu District era nga brigade eno bagamba nti yakola nnyo okulwanyisa amagye oba abayekera b'omu mpembe Joseph Kony. Eyo gye yava n'ayongerwa ennyota n'atuuka ku ddaala ery'obwa Kano mu 2007. Mu 2006 Engola yesimbawo ku bwa chairman wa LC5 mu Oyam district ku tiketi ya NRM. Yawangula ku bitundu 93 ku buli 100. Era n'addamu n'alondebwa mu 2011 ku kifo kye kimu eky'obwa LC5 chairperson obwa district eye Oyam eyo gy'abadde azaalibwa. Mu 2016 najja ne yesimbawo Muhammad Kirumira era naye yakubwa amasasi mu mbeera y'ekikangabwa bweti najjibwa mu bulamu bw'ensi eno. Twalira tufiiriddwa eyali omuwabi w'ekkooti omukulu John Kagezi nga naye yakubwa amasasi. Okwo kw'ossa basheik ab'enjawulo. Omugenzi Sheikh Hassan Chiria yali omugenzi Muhammad Kigundu abanyi gwe bajjukira nti bawa mama Fina yali omujaasi wa UPDF ku ddaala erya Major
naye yakubwa masasi ne ba sheikh abalala bangi. Kati embeerezeewo ya debate ku mitimbagano na buli wantu ababeewola bamuleya n'aba uniform bakulu mu byakwerinda ngabawo UPDF police n'abali muleya besijja kumanya bagwawa. Saawa ya kukuta kalamu kukola reports ez'enjawulo ku nsonga eno nga bwebadde. Ebyawano bwe bityo bibadde ndowooza kati tujja kuba tugenda mpola mpola tulabe bwe tutuuka ate mu maka ga minisita nawo tusobole okusigira ekifaananyi first hand olabire ddala kiki ekibaddewo n'embeera nga bweyimiridde kati oba oliawo tuyinza n'okusangayo ku bakungu abanene nalabye bantegeezako nti minisita bali omu nsi yatuuseewo minisita wa gender labour and social development yatuuseewo kubanga ate yabadde mukama woono minisita gwe tufiiridde nga ye wa gender. So mpola mpola tugenda tusobole okulanga tutuukawo mu maka ga minisita tukusigira ekifaananyi ku mbeera nga bweri mu kifo.